bagamba lutakko bwaffe si bulungi naye twagala kumanya kiki ekitwasaayanza olunaku olwaleero. Obulamu bulungi era ng'olunaku lwaleero nga bwe nali nayogera tubadde ne meeting ya family ne tubaako ebintu bye tukkiriziganya era twogedde ndowooza meeting twagituddemu ssaawa 6 ndowooza paka ssaawa 10. Tebadde meeting ya kuyomba oba kwaganya wabula kuteeseganya era tuvuddemu n'ekyokukola era ne tuweebwa amagezi twewaabudde mu biti eby'enjawulo newankubadde ensonga eyayisa meeting eno enkulu era omukyala yali akomplaininga ate ye era talabiseeko mu meeting. Baamuyita naye era tetumanyi tuwadde ensonga lwaki talabise, tumulinze n'atalabika naye ng'ate era ye mutwe omukulu ogwayisa meeting eno. So ffe nga famire tusobodde kuba tetubadde na buzibu buli awo. Obuzibu bwe tubadde nabwo bwe bw'omukyala naye ate leero talabiseeko mu meeting kati simanyi. Tulabyeko omuganda kyayita omuyeye gw'abakazi. Bamaama babadde bameka? Sijja kukuwa nnamba ntuufu naye si buli muntu gw'olabye nga mukyala nti abadde maama. Meeting eno ebaddemu abali kakiiko k'ekkanisa, abali kakiiko ka TV, management ya TV, bataata ne bamaama basenga naye si buli muntu gw'olabye nti oba abadde mukazi oba abaddeyo. Just twayise abantu ab'enjawulo abayinza otuwabula. Baganda babatuufu bali bameka? Twanga ekyo kibuuzo kirina okuva mu ddiro olunaku olwaleero. Abasinga bagamba musobe mu 30 olw'okuba nti omugenzi tayogerwako kibi naye omulimu yamukola. Ekyo gwakimanyi naye nzize nga mbagamba ennamba era mu mwennyini munaatunula mu kiripisi zammwe ennamba mujja kugiraba. Okay. Waliwo ekirala? Nga bwe mbagambye ekigendero kya meeting ffenna nga bwe tutudde mu meeting twali tukkiriziganya naye ne wabaawo omu eyali takkiriziganya kkooti n'etugamba twagenda okufuna letters of administration tufune mediation tutuule tukkiriziganye naye ekyennaku era ne mu meeting talabiseeko gye tutajja gambu twagiyita mu nkukutu nti natwala ne nkola ekintu nze kye naye saagala kukola naye ne bampabula ne bangamba giteeke ku media era ne ngiyita mu mawulire naye no munda ne tugezaako bakontakitinga naye ate era talabiseeko. Ye yateekawo caveat kuleeta ku mpapula eza ku letters of administration yateekawo caveat n'aclaiminga abanja omugenzi $1,000,000 n'aclaiminga omwana talabirirwa n'amala n'asimbyayo ng'agamba eddaama essittuufu lyakyusibwa era ng'agamba ku ddaama eryo yandibadde omutwe omukulu ensi yonna yali ekimanyi n'ab'ekkanisa nga bakimanyi ne famire ng'ekimanyi era kkooti n'etugamba tutuule nga famire tugezeeko tunula mu nsonga ye. Famire etudde ate era talabiseeko. Obuvugano obubadde bw'amaanyi nnyo kabadde ebbali w'ekisenge muwanyisiganya ebisongovu tuvudde ku ki? Tewali abadde awanyisiganya bisongovu. Maybe bayinza okuba ba-raisins amaloboozi naye tewali luyombo lubaddeyo lwonna. Nga bwe nkugambye bwe mukikootinze si buli muntu gwe mulabeko nti abadde mukazi wabula meeting yabaddemu abantu ab'enjawulo. Si buli omuntu ayagala kamera balina ensonga zaabwe nange ze simanyi naye bwe bagamba era abamu n'okujja bagambye bannamawulire banaabaawo ne tubagamba tebajja kubaawo era muva kujja mu meeting teri n'omu abadde agenda kwogera. So okubalaba nga beebikkiridde tebagala mawulire tebagala kamera. Twali ku kkooti wali omukyala omu eyajja oba maama omu eyajja yakola statement egamba nti gyenwe ntakisobola tumulabyeko mu meeting leero mutuuse ne mukaazi. Eno bwe saakiwulira ng'akyogera nti gyenwe takisobola era ne mu meeting tewali akyogeddeko kuba ensonga yatuuza meeting ebadde ya mukyala oyo atazze
then family ne tutwala ne tugamba kati omuntu otugera mukola ki. Bannamateeka ne batuwabula nti kirungi mulina evidence nti mwayita meeting era mulina evidence nti meeting etudde wabula yatazze nga taweereza yadde obubaka lwaki tazze. So ne tugezaako okwogera ku bintu bya family ebirala. Pastor, soko kunyonyola abantu abakulaba bajjaga nkyala konfenya kwa limu obuyambi Ekyomukyala tetwagana muwa buyambi era ne poliisi enansana bennyini baatuuka ne bagamba naye kati tumanyi mukyalo kyaga kwasi gwe gwali gusoose. Omukyala nga ye waana ekyasookera ddala obuyambi yajja n'agamba buli wiiki alina ssente z'ayagala. Akakiiko konna na buli muntu n'agaana. Nze ne mbagamba kale tujja muwaayo 10 wiiki nga nakyo nali neenyigiriza nnyo. Bw'oba olina abaana atali omu atali babiri nga buli omu ogeramu emitwalo 10 nga tekuliiko ddwaliro tekuliiko school fees just upkeep. Naye ne ŋŋamba kale naye we yajja nga tozifuna nga bamugamba sayininga ye ng'agamba kimu tasayininga amataga wa mwana we. Awo ne wabaawo obuzibu era ne batuwabula nti waba aganye zisayininga mugaane. Ne tugenda ku poliisi nga tetunagenda mu kooti. Poliisi ne tuginnyonnyola ensonga negamba eyo weba y'ensonga. Negezaako munnyonnyola nti alina osayininga kuba era njijukira ne tukuwandiikira endagaano ku poliisi sinze yagisayiningako. Akakiiko ke kagisayiningako kuba nze naye mu kaseera ako mu mateeka naye sirina right esayiningako kuba sirina letters of administration. So akakiiko ne kasayininga era ne tumuweerawo eza weeks 3 mu maaso n'azitwala newankubadde bamugamba osayiningisa peeni ya bbululu yagamba kimu mukama yamubikkulya akozesa peeni mmyufu. Yensonga lwaki buli kaseera mumulaba mu byeru era yayambala byeru. Neeyo si nsonga. Then weeks 3 ezaggwako ne tuddayo. Poliisi era netugamba tuteekeyo endala za weeks endala 2. Bino byonna bye njogerako evidence weeri. Ku myaka gya 24 n'okubanga gwakusa ekintu kino kyonna toli stress kuba olina naye. Amazima ndi stressed nnyo n'osinga ky'oteebereza. Naye kiba kisa kya Katonda ogezaako biyita mu buli lukya osinkana obuvuyo bungi nnyo okkonagana nkokola naye era n'oyitamu ng'omusajja. Ebimu nze situnuulira nnyo myaka gyange. Muzeeyi wange aŋŋamba ekintu kimu omusajja alina kasitoweza emyaka abasinga bagamba 18 naye ne 15. Edda abasajja bedda ekyabakakasanga kasitowezange 15 nga bamugamba genda ku ttale oyigge. So kasita oba ng'oli musajja eky'emyaka okiza ebbali n'omanya togenda kudduka buvunaanyizibwa bw'olina togenda kukola ki ogenda yimirira obifeesinga. Abasinga batunuulidde omukyala ogenda mukola kibati abasinga batunuulidde TV n'ekkanisa temukomekereze nga mubitunze. Ekintu ky'ottunda tekisoboka era kinsanyusa nnyo bwe tutuula ne famire abamu balina endowooza tutunde ne bagezezaako kibalambulira nti omugenzi yagamba temutunda nti ate ekkanisa yo TV obwaka luyinza obaako n'otandika ottunda naye ekkanisa teyali ya kitaffe yali y'abantu. Essaawa zino tulina ebintu ebyenjawulo tugezaako zimba kkanisa nayogera ku fundraising oyo olaba projects zonna za kuzimba kkanisa wabula ssente zino teziva mu famire ziva mu bantu. So yo tesobola kutundibwa. So ekintu ky'ottunda tekiriiwo. However abafamire abadde bakirina nabo tutudde nabo ne tukibannyonnyola kuba babadde bamanyi nti buli kimu kyange ne babagamba nejje ng'aliwo nga mukozi ebintu bya kkanisa nti nange ndiwo nga mukozi ekisooka nayitibwa Katonda. Mu kuyitibwa Katonda abantu ne banneesiga naye tewali sisobola ku makya ne ngamba ntunze ekkanisa ntunze TV kubanga by'abantu. Tumaliriza nga badde batategeera kintu kino bakitegedde naye nga bagambye abasinga si ebadde nnyo issue eri awo wabula nti bingi oli nti tazze ne twogerako kati ne tubaako issue yange etuyingiramu naye nga ekiyandibadde ekikulu mu lutuula luno ate alina ensonga tazze. Kerizi mu Buganda taata waba tannakwanjulya maama wo tosobola mwewa. So nze waba yafa tannyanjulidde nti oyo ye maama we era
ye nnamwandu official gwendeseewo era sisobola okugamba nti ono oba ekyo oyinza onoonya bakitange oba osanga nze nali mwana ebyama ebimu ntisaba bimanyi oba osanga bo balina gwe bamanyi. anti ensonga ate oyo omukyala ayambala ebyeru agamba Mwanjule, Juli agamba Mwanjule, olwo naaba tasobodde kujja omukyala oyo ayambala ebyeru agamba Mwanjule then ne Julia agamba Mwanjule. Ekya Julia I think si kyekintu kyenyinza okukeera ku matya kuba ensi yonna yakiraba. Yes bamwanjula naye nga bamanyi ebintu by'abantu abakulu bafunamu obutakkanya bwenzi gyesaategeera era ntandise oyingira ministry nga bakola ki baayawukana kati then issue y'omukyalo oyo agamba nti Mwanjule ekyo kyo sikimanyiiko era nawulira kipya omukyala ow'ebyeru agamba yali abanja omugenzi miliyoni 10 era okutangaza ne ku mabanja pasita ge yaliko gatuuseewo okutangaza miliyoni 10 ezo za miliyoni 10 omukyala zaayogerako bwe twagenda waliwo we baatuyitawo ku State House oba nti corruption unit oba ki nga bagezaako tutuuza bo balowooza maybe tulemeddwa okukkiriziganya ate era y'ensonga gye njagala mutegeere issue y'omukyala teri mu kulabirira mwana ye alina bigendererwa bye kuba nze togenda kujja oŋŋambe taata we yafa mubanja miliyoni 10 gyesaali nkugambe leeta written document tugiproving amateeka gagiproving nti yeyo then ndyoke tulabe engeri y'okuwa miliyoni 10 omukyala yatugamba tagiina era ne mu woofiisi ezo naye twatuzizeyo era agamba tagiina but bwe twali tuva ku kkooti waliwo ekipapula kye bansaavinga ng'era kituloopa naye nga ku luno ate endagaano kweri ng'alaga kuba endagaano yawandiika nze Aneti nali yerinnya ezibu erimpa obuzibu mpoze pasitayiga miliyoni 10 wakuzinziriza nga temuli mu magoba then wano wansi ga Augustine mu letters nti naye nga nze kitange ebintu bwe bityo yateekangako signature ate eri famous buli omu gy'amanyi then n'agira wanaawoze Aneti n'adda wano ku abajulizi bennyini baagamba abaasayini bo bennyini bagamba tebakimanyiiko amannya gawe gawandiikibwa buwandiikibwa tekuli namba za simu tekuliko signature yonna wabula kuliko mannya kati ne tugamba being nti okay oleese ogamba we buno obujulizi amateeka ge gajja otugamba either kituufu oba si kituufu then tulabe ekiddako tugezaako ng'ovudde ku yesu omugenzi aleka amabanja but ekirungi nti wano waliwo abakola ku mativi ezo tivi ze mukola kubasasula emisolo nti era naffe kyekimu tusasula emisolo naye tubadde tumaze emyaka ng'ebiri mu muggalo sikiwa nti buli tivi ebadde esasula in time oba tebanjibwa batugezaako okwengeejinga bano abantu okwogera nabo buli kiisa abanja ate nebaza mukama nti batukwatirako ne bakitegeera ne tutuuka ku nzikiriziganya nabo ne bagamba oke mu bbanga eriti musasuleko w'emiti so kyekyo waliwo abakyala batasobodde kujja wano naye nga bo bagala singa abaana banadde ne mbeegaana baagalawo mu bwaka bwa DMK oli beetegefu okugenda ku musaayi ekyo kyo omugenzi Mudame yakireka n'agamba buli mwana anajja nga bagamba pasitayiga tetuziikulanga mulambo gwe kujjako DMK wabula nze waliwo ne muto wange azirako balikozesanga DNA ezaffe akansubire nkuzeemu